Kampala bonna banoopu era batuula mu meeting ne basalawo kitugenda okukola mu Kampala. Ekizibu ekiri mu Kampala abavubuka bano boolaba beekyaye bonna batuufu okwekyawa tebalina kye bakola. Kyekisooka. Ekyokubiri ensula mbi. Ekyokusatu endya mbi. Ekyokuna bali hopeless tebamanyi kiddako. Lagadi nzikiriza okubuuzaamu katono nnyo. Andi kakati byonna obyogedde oli mutuufu. Ne kakati ekizibu kya Uganda ye 70. Ebyo byonna byogedde institution ezo tezirina maanyi, tezirina buyinza. Nti olaba Lord Mayor nga talina buyinza ng'era Museveni yabuyina. Olaba kansala nti Museveni Bajjo kankubuuza ekibuuzo. Nti Museveni kankubuuza ekibuuzo. Nga tetunaba badde yagala nkubuuze Bajjo. Lukwago abadde Lord Mayor ebbanga ki? Naye nga talina buyinza Museveni yawamba obuyinza bwe lwaki yaddamu okwesimbawo? Talina kyakkola. Ekimugamba okuddamu katono nnyo Lagadi. Ekimugamba okwesimba abeeko akatono kasobola okuweereza abantu be. Bajjo nga tonnawabya bantu. Kati kaŋŋamba abantu buli muntu ali wano ku mukulu. Lord Mayor alina obuyinza. Ng'abugjawa. Buuze bukomawa. Bajjo olaba tuli ku live yo. Okimanyi nti zisobola kujjako gwonzijjako. Kakati njagala nkugambe bakuwa office n'okkiriza okufuna omusaala n'okkiriza okugamba n'abantu ebituufu obeera part of that problem. Bajjo sagala muwuze bantu. Bajjo Hello, Lagadi. Bajjo ngazigenze mu budget. Owulira? Sente za Uganda bwe ziba nga zigenze mu budget. Waliwo kibayitawa Salama Rubinyo anti tubaga ntuna oluguudo lwe Salama Rubinyo tuna oluguudo lwe Lukuli Gundi olugenda Luwafu Rubinyo tuna oluguudo ebera work plan ejjayo sente mu budget ezigera mu KCCA. Njagala nkugambe Bajjo bino byenjogera sibyogera by mistake. When that money is allocated, the money has to come and do the roads. Era bakansala be batuula gwe buuzako omuntu yenna maybe olusi Bajjo ate nalaba olinamu oyogera ebintu ebituufu naye oli mukambwe nnyo obukambe buli bwe buti nti olusi bw'onyiiga ennyo ng'olina kyagala okuexplaining oyinza obutakijjayo bulungi. Kakati lwaki nkunnyonnyola bino nze omanyi nasalawo njogera mpola nayagala okubeera Lord Mayor wa Kampala ndabise ani atakola kituufu. Kubanga nze mbadde mu bibuga ebitegeera zisaagala kubeera ndeeta bakwano bange okuva China okuva mu America naye batuuka wano bagamba ne mwana Uganda mwe munaaba bigere nga temunaaba feesi. Oluguudo olugenda okuva ne Kampala paka eggulu tekuli binnya n'ebinnya obiwulira paka Kawempe Bombo awo okitegeera. Oluguudo olugenda paka ku bode Rwanda terulina binnya naye ebinnya bitandikira kuva mu Kampala Central paka Nateete. Kakati gwe tuweebuuza problem eriwa obuzibu werabidde ekintu kimu nti Museveni yawamba Kampala ye meeya omutuufu Lukwago wa Ceremoniyo kababa MP tebalina buyinza kababa minisita ba Museveni bannabbanja tebalina buyinza. Museveni kyayagadde tekikola ekyo kirabidde kigamba abantu ti Museveni alpha and omega of every department. Kyovana nti abantu bano basanzo baga nti Museveni mubi, Museveni yawamba obuyinza bwabwe okuva mu office entono paka mu office ennene. Lukwago talina buyinza okukola luguudo lwa Salama nga Idi tasazeewo kubanga ebiseera kesi Lagadi katono okimanyi nti Lukwago yaleetesa Idi mu Kampala ekyo kimanyi olaba dekawo okimanyi nti baleeta Idi because of Lukwago. Lwaki bateekawo Idi ngedda meeya yabimalanga? Lagadi nkubuzeemu akabuzo katini nnyo. Lagadi balikoze ko lisanga nti baleeta Idi kulwanyisa Lukwago. Olaba dekawo n'okimanya Lagadi.
akati akwata wenagamba byemmanya tojja kunyiiga. Gwe yogera. Lwaki omwaka bwe gwali gutandika omwaka bwe gwali gutandika lwaki omukulu we yagamba nti bw'otonetondera ngenda kukwabya? Aluwa sale musale ebyo byakyana kito propaganda lagadira propaganda kale awo propaganda bamukuba muri muntu lagadira yaba propaganda akola gadira Jennifer Museli akola obulungi kye kyamugoba musise kyamuleta main achievement ya musiba muleta kulwanyisa lukwago ekyalesa Idi Mukampala kulwanyisa lukwago Museveni yeta era kyagwa position egitwale lagadira lifo era ekyo kyagwa Ragadi nina kibuzo kyengala okubuuzamu katini Ragadi waliwo wawulira kugoni ku speech ya lukwago kugoni ku mafaga goni ga gono musajja Katolbwama Ragadi ekintu kiri kimu olaba ekintu kiri bwekisize ekintu kyendaba ekisibye gwanga laffe kiri kimu Ragadi gwo oli nze ndi musanyufu kubanga njogera n'omuntu alisiko atambudde ku mawanga agawerawerako sityo Ragadi essaawa n'obuyinza bwa Uganda obuli mu Uganda essaawa n'obuyinza obukulu buli mu muntu omu kati tewali lawyer meya talina buyinza wabula meya akoma ku katundu ke tewali ngeri gyagenda kufuluma mu katundu kalala ate n'ekintu ekirala talina buyinza bumala ng'omukulu tannateekamu sitampu okimanyi nti ebya gavumenti bitambulira ku sitampu nagundi namadaala anti so eno Uganda teringa USA nti omuntu wa wansi agenda okukola ki nina ensonga lwaki mbagamba bye mbagamba gwe olabanga tolina buyinza emyaka 5 negiggwako noddayo mu kifo kyekimu kyotobeera mu buyinza n'okirwanirira nnyo banne njagala mumpuliriza you people are still joking nze nina obulumi ng'omuntu munnauganda ate bakwate abantu abantu teboogera njagala okwogera amazima gano gakawa abantu abantu abasinga bagenda mu politics bo basasula omwezi bamusasula nebatalya politician asasulwa naye lwaki politician ono alabanga ddala ddala wano wendi wewali problem ate n'asigalawo kati Ragadi ekiwebale kibuuza kasumenti okibuuzizza nze Ragadi kankuddemu ensonga eyo nkugeza ku meeya nga meeya LC1 agenda mu buyinza ng'ekimututte mu buyinza kulaba nti alabirira famire ye kubanga alina famire ye kitegeera ekintu ekirala meeya agenda mu buyinza aba alina ekintu ekiyitibwa ki responsibility okitegeera ensonga lwaki agenda mu buyinza buno eno abeere ng'asasulwa afune ku kintu ky'anaaliisa famire ye Ragadi obadde muyimbi tongamba nti ogeze mu music industry nti just kusanyusa busanyusa abantu nedda obaako ne hidden agenda obaako ne n'omulamu ago gwenga gwo muntu nti lwaki nyingidde music industry ti ekinyingiza mu music industry kusakira abantu bange kyakulya sikyo so kati meya woba ne kati mu music wemba nga njogera ku music oba controller of your music because it is you who is going to go in the studio and you begin recording it is your payment not so ne political when I go in the issue of political Ragadi kubuulira amazima nti politically wabaako ekintu ekiyitibwa order from above wabawo ekintu ekiyitibwa order from above so tewali ngeri gy'osobola kugambamu nti meeya asobola okuba n'obuyinza obwenkomeredde ng'ate ng'omukulembeze w'eggwanga ali ku topu olaba minisita atasobola kwogera ate meeya asobola okwogera olaba just general w'amagye olaba just general w'amagye general mu magye tebalina buyinza ekyo Ragadi njagala akimanye bulungi tusobola okulaba tebalina buyinza wabula obuyinza buli from above Uncle Ragadi ekyo kimanyi watokimanyi nange njagadde okugamba
lwaki nze onteeka awantu n'ofuula lodi meeya era kyenyamba ne mutanfuula lodi meeya n'oŋŋamba nekugamba nti oluguudo olugenda e Salaama lubi owulira nekugamba nti nkoze budget ey'oluguudo olugenda e Salaama kuba bw'okola oluguudo olugenda e Salaama okendeeza ku traffic yali e Munyonyo bwe nkugamba tugenda okukola oluguudo olwo nti abantu bafiira mu ambulensi nga ambulensi tennatuuka Kiruddu nokkiriza budget neeyita sente ne zijja mu KCCA notukola luguudo njogera ku live nga bwe ndi wano kwenti yangu kitegedde naye bw'oŋŋamba nti ne sente zaayita bannayo nno zikyagadde twogere bye tutamanyi nze njogera bya mmalira tukola enguudo zaali zawalimbanka zajja dda era zaayita kati bwe ziyita lwaki bano abakulembeze ababeerayo tebasooka ne bakuba enduulu mukulu Lagga kiwerabidde katonyankola werabidde ndi ani akontrolinga budget question number 1 ani akontrolinga budget ya council Bajjo ani akontrolinga budget ya council mbadde njagala bwova ku eno live one simu endala gugulinga olabe oba sente tezaayita ani azikontrolinga Lagga werabidde ekintu kimu nti muyina ba state engineer muyina departments mayor is just an overseer atalina buyinza katono nnyo nti Museveni ayonoonye eggwanga n'obuyinza obutono olukwago bwe yandibadde akolera abantu be oba MP yenna lwaki nti Museveni kyekizibu kye tulina nti yagenda n'anyega n'obuyinza bw'abameeya n'obuyinza bw'abakansala n'obuyinza bw'aba LC1 nti okuva ku LC1 olaba ne chairman ku kyalo ky'olaga ddi naye talina buyinza meya talina buyinza mukulu Lagga wali ogenda kufuuka meya ekibuzo kyembuza kyangu nnyo banne mumpulirize banne tetudda mu kuyomba twazikubaganya birowoozo Bajjo bwe mbanga buli lwonnyimbisa ku sho lonsasula noddamu nontimba era nezijja nenyimba nga tonsasula ani aba ne problem abandaba oba nze ayimba buli omu aba nekigensobola okuba katonayo kamuddemu wenkuyimbiza ku sho nokozaamu nenkutuyimba oyinza okuba okyakola promotion ng'oyagala abantu bakumanye nga buli lwenkutimba olina okujja si buli kintu kyokola nti okifunamu Lagga toyimbangayo sho ya bwereere nga olina kyogala wali oyimbyeko sho ya bwereere watogiyimbangako naye siyinza giyimba bbanga ddene wagiyimbako banedda Lagga wayimbayo ku sho watogiyimbangako nsobola giyimba kati yemmere be bannabyabufuzi ekintu ekyakyemali njagala okubuuzaako okwongerezaako awo oyingidde awo njagala okubuuza ekintu kimu essaawa eno oli muyimbi mwamaanyi sikyo Lagga obanga osayininga wona otuuka ekiseera n'osayininga omuyimbi omupya upcoming gwamusasula oba yakusasula wali kibeera bwe kiti mbanze ngenda mufunamu oba ogenda mufunamu omuyimbi bangenda mufunamu Bajjo mumpulira tukuwulira dokita bana mbatumiddeko mugyebaleko buli omu ndi musanyufu nnyo kubanga mpiseemukko Bajjo ndi musanyufu era kubanga njogerako ne mukulu Lagga musajja oyo tumuwanye ekitiibwa era muwanye ekitiibwa kubanga y'omu ku basajja abali informed abasajja abatambudde ensi abasajja abaluddewo betumuyitira jjajja naye ate ekisinga okunnuma nti engeri gy'atambuddeeyo yonna gy'alabye ate abeera mu Uganda nti amanyi alaba Uganda n'alaba n'ensi endala wawe ziri amanyina bulungi ensi ezo history yazo before anti waliwo ensi ezimu katugambe ze twali tuyambako even before kati kankuweyo nga Dubai nga we twali tugiyamba emabegako nti kati saawa zino olaba Dubai ne Uganda ndowooza weewa example weewa answer entuufu nti tuyina Uganda the whole country tuyinamu just like airport yemu bwemu bweti just airport yemu okiraba imagine the whole Uganda ebbanga eryo lyonna lyebaddewo mu nsi yonna
naye Yeah. Ragga otambula n'ogenda mu America n'ogenda mu Germany n'olaba airports eziriyo n'olaba enguudo eziriyo nti n'enguudo zennyini ze tulina mu Uganda standard zaazo ozimanyi. So nti I'm so happy nti njogera ne Ragga oyo kubanga ali informed amanyi naye Yeah, ekizibu ekiriwo ekizibu kye tulina nti these people are the problems. Why? Ragga amanyi ekituufu naye Ragga yoyo ekituufu kyakimanyi but tayagala kyogera because maybe ayina favors ayagala or something. I will not go that way. No. Mr. Ragga ogambyeko nina point obwedda gye mpulira gy'ogamba ey'abakulembeze aba like mbo bagamba kyengi naye bo baluddemu because tebalina kyakola. Kati leka nkuwa example nga His Excellency Bobi Wine we yagenda mu in the other 2021 elections. Mission ya mutwalayo yali akimanyi nti government eriko oba regime tesobola kukkiriza tesobola kuyisaamu by only vote, but the main reason is yagendayo just afune abantu like bamula alage nti kati alina point just okusinziira okwogera ino bamuwe ekyo because institutions e Uganda Ragga omanyi kyo kyetubadde twogerako wali nti ne bwaba LOC1 ne bwaba councillor policy makers abo adecidinga ali omu mu Uganda. Omuntu omu ya decidinga oyo ye President Museveni bwaba yagala ekintu kikolebwa takyagala tekikole zonna z'owulira mu Kampala buli kimu asala wali muntu omu yoyo Museveni asala kati wogamba nti institution zasimanyi enguudo tezikoleddwa simanyi biti lwaki Kampala eri yesinga okubeera Kampala eyo giraba nkimanyi Mr. Ragga waliko waliyagalako juzi okubeera meya era ina solutions nyingi actually nakulirizanga nnyo even ne programs wagendangamu ng'olina ideas nungi according to experience olina ideas nungi naye Ragga okimanyi bulungi ekizibu kya Uganda